Tubaniriza mwe n'abagenda maaso n'okubanga musubscribinga n'okulaba tegeeza mukwano gwo asubscribinge anyiga akadde alaikinge akomentinge ebisinga obungi tuba twetaaga endowooza zammwe gwe nga gw'olowooza ki ku story gye tuba tukuwadde. Kakos Facts 256 nze Kakos mbabuuzaako mwena naddala abo abawulira olulimi Oluganda n'abagenda maaso n'okubanga mutugoberera. Olunaku olwaleero kibadde kijjobi nga abegwanyiza entebe wa president basunsulibwamu akakiiko k'ebyokulonda. President Yoweri Kaguta Museveni ye yasoose okugenda nga security ya maanyi ku luguudo olutuukira ddala paka side zeri ekyambogo. Enguudo zaasibibwa, motoka tezibaddeeyo, zino eza bulijjo, tewabadde akkirizibwa kuyitayo ow'ebigere owa pikipiki paka lunaku lwankya. Embeera n'obwetu bwebadde. President Museveni yatuuse yazze ng'alina konvoyi ye nga president n'atuuka we babadde basunsulirwamu era yamaze okubanga asunsulibwamu akakiiko k'ebyokulonda mukadde kano akakulibwa Simon Byabakama. Jjukira ono yakwata ofiisi ey'okubeera chairman w'ebyokulonda mu mwaka gwali gwa 2016 oluvannyuma lwa kigundu eyaliwo 22 paka mu mwaka gwa 2016 bwe yava ku okubeera chairman kakiiko k'ebyokulonda. Simon Byabakama guno gwe mulundi ogugenda okubeerera ddala ogusookedde ddala okubeera ng'asalawo nga chairman w'ebyokulonda ng'alangirira ebyo ebinaava mu kalulu ka 2021. Era wano yatusuubiza n'okutusuubiza nti oluvannyuma lw'olunaku lw'enkya bagenda kuba batubuulira ddi lwe tugenda okubanga tulonda. Bangi abagenzeeyo olunaku lwali tubadde tusuubira bakandidates 5 balamba, naye President Yoweri Kaguta Museveni bwazze awo ne waddibwawo omusajja azze ng'ayambadde akakofiira nga kalina ng'aka John Patrick amama Mbabazi ne kala eringange yagala okufaanaganamu nga kulu amama Mbabazi gye yakozesa eya go forward. Abadde tumukunde olutuuseewo ne basooka bamubuzaabuzaamu awo ng'empapula ezimu zibadde tezinaba kutereera nga akakiiko k'ebyokulonda babadde bazeetaaga, naye oluvannyuma ne kaba nga akakiiko kazikkiriza. President Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ayogera eri eggwanga agambye nti tajja kukkiriza muntu yenna oyo ayagala kutabangula mirembe. Mpulira bingi amatu gange gali wansi eyo, mpulira abaagala kutabula bakola bino by'ekisulu kino bayiye kino bayiye kiri. Njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano, era anaagezako agenda kwejusa kubanga tetutuzanya. NRM yalwana kuleeta eddembe mu nsi muno. Tewaliwo atusinga mundu wano ebyokulwana, tewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana, naye tetukanga bantu. Era ekyo tewabawo asumaasuma ng'ayagala kutabula. So ng'ate tumukunde mu kumwanukula n'amuddamu n'amugamba ye si wa kutiisatiisa, si wa kwogerayogera, wabula ye wa bikolwa. Kati katulinde bajje no bano engeri gye bagenda okwasaganyamu akalulu. Tubadde tuli awo ate ne omukulu wa anti naye n'atuuka naye bamaze ne bamukakasa. Olwekyo mukulu Mugisha muntu bintu ebityo bwe bibadde, naye bibadde biseera bya nnaku nnyo eri omuvubuka omutennyo gwe bayita John Katumba atuuse ng'ate ye ssente obukadde 2 buli ayagala okwesimbawo kuba president bw'alina okusasula eri akakiiko k'ebyokulonda, ye bwazze nazo mu cash so ng'ate baba balina kuziteeka mu bank. Ono agezezzaako okwennyonnyolako ng'agamba nti yabadde talina tini namba okuziteeka mu bank bazikkirize bazikwatire wali. Electoral Commission kyeganye okukakana nga bamugobye n'abanga takakasiddwa kwesimbawo kuba president. Sajja wattu John Katumba yasanze n'akaseera akazibu okutuuka ku Electoral Commission emmotoka y'oluvannyuma lw'okuwaabika omupiira n'omukyalo omulala gwe bayita Kalebe Nancy Linda. Ono naye kyekimu sente nazo ayagadde kuziwa akakiiko k'ebyokulonda wali ekibadde tekikkirizibwa mu mateeka g'ebyokulonda. Oba olina ziteeka mu bank wali otwala butwazi lisiiti eraga nti wasasudde. Kati Electoral Commission bano babiri ne bange bagobye mu lwokaano lw'okuvuganya. Kale nno olunaku olw'enkya tujja kubanga tusuubira His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine okubanga ajja bamaze dde okumuwa nawa w'alina okuyita poliisi netegefu okubanga egenda okumuwerekerako okuva ewuwe paka mu makubo g'agenda okuyitamu paka gye bagenda okubanga bamunominatingira obanga bamusunsulamu kwesimbawo kuba president. Bobi Wine mu kaseera kano wetwogerera yagamba mwetegefu newankubadde olunaku olw'enkya kayinza okubeera akaseera akazibu okukkiriza awagizi ba NUP okweyiwa ku nguudo, naye tujja kubanga tulaba buli omu atidde olunaku olw'enkya nga bulugenda okubeera. Ye chairman we Magere mu kaseera kano agamba nti Magere waliwo abantu abatategerekeka abali mu ngoye eza bulijjo
naye ebyo bibeerawo kulaba nga security bagikwasa bulungi nnyo. Katusabe olunaku lutambule bulungi nnyo olunaku olw'enkya, naye tusuubira ne candidate owa FDC agenda okujja Amriat asunsulibwamu olunaku olw'enkya. Tetumanyi bwe kinaabeera olw'ensonga nti poliisi yadiployingiddwa dda wali eri ku kitebe kyabwe enajja nankumbi. Naye amaaso amangi gali ku Kyagulanyi kubanga abamu bagamba nti kano kabadde kasiki enkya embaga. Njagala bajjukiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni guno omulundi gubadde gwa mukaaga ng'ajja okuvuganya ku bwa pulezidenti. Mu mwaka gwa 1981 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yagezaako okwagala okuvaayo Okwesimbawo era yali w'amaanyi nnyo nga si mukadde. Mu mwaka gwa 1986 Pulezidenti Museveni bwe yamala okuwangula olutalo lwe baali balwanye okumala akabanga, yalwawo nga tannateekawo kalulu, era akalulu akaasookera ddala kaakubibwa mu Uganda oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuwangula mu nsiko, kaakubibwa mu mwaka gwa 1996. Yaddamu n'eyesimbawo mu mwaka gwa 2001 n'awangula.